Olukiiko olutegesi olw'empaka z'amasomero mu disitulikiti y'e Mukono lutandise okulambula amasomero agagala okukyaza empaka ez'okusunsulamu amasomero agagenda okwetaba mu mpaka ez'akamalirizo ezigenda okutegekebwa ku Seroma High School ne Kulira Town College. Olukiiko luno nga lukulembeddwa ssentebe waalwo Richard Muwummuza basuse ku St. Mark School Kayunga, era Muwummuza agamba essomero lino lirina ebisaanyizo byonna ebyetaagisa okukyaza empaka zino. Tulambudde ebisaawe, tulambudde dining, tulambudde ebyensula na buli kimu kyonna tukirambudde, era weetaagisa okukolako tubagambye ekyokukola, era ne tukiriziganya nabo nti ennaku z'omwezi nga 3 tujja kukomawo wano tulabe oba n'abatuukiriza ebyo bye twagala. Ate Aaron Bukenya omutandisi w'essomero lino agamba bukya balitandikawo bazze bakola ebisaawe ebiri ku mutindo n'ekigendererwa ekyokutumbula ebitone by'abayizi baabwe. Essomero lyaffe libadde likyali tto naye nga tusamba omupiira ate tugonjola abayizi mu bitone byabwe. Tukkiriza nti abayizi bwe tuba tubasapootinze ng'essomero tusobola okuba nga bakulaakulanya ebitone byabwe. Empaka z'okusunsulamu mu disitulikiti y'e Mukono zigenda kuzannyibwa okuva nga 15 okutuuka nga 19 omwezi ogwokuna, era amasomero agagenda okuwangula ge gagenda okuyitamu okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo eza Ball Games 1 n'eza Football National Championships. Ate ttiimu 20 ze zigenda okwetaba mu mpaka ez'omupiira ogw'ebigere eza Chapa League ez'omwaka guno ezitongozeddwa olwaleero. Empaka zino zigenda kugibwako akawuuwo ku lw'omukaaga luno ku kisaawe Kinek Grounds e Bugoloobi. Gideon Tumukunde amyuka ssentebe w'olukiiko olutegesi olw'empaka zino agamba basuubira okuvuganya okubeera okw'amaanyi mu mpaka ez'omwaka guno, era akubiriza abawagizi okweyiwa ku kisaawe Kinek Grounds e Bugoloobi okuwagira ttiimu zaabwe. Ettiimu 8 ezigenda okuyitamu nga tumaze okusamba season nga 19 Septemba bwensuubira tuyinza okuza tudde Mbalala. So ettiimu 8 ezigenda okuyitamu zigenda okuba nga zigenda Mbalala nga zisamba kye tuyita semi-finals ne quarter finals ne tugenda ne ku finals. Empaka zino zetabwamu abasomerako ku Mbalala High School nga zitekebwamu ensimbi kampuni ya Uganda Breweries ng'eyita mu kyokunywa ekya Guinness. Denise Paula Nazinda omukungu wa kampuni eno agamba kino bakikola okuwa abazannyi n'abawagizi omukisa okwetaba mu mpaka zino nga bwe banyumirwa. Guinness webeera wabeerawo kusanyuka kwokka. So season eno tusuubira omupiira ogw'amaanyi ennyo okuba nti ate match day experience tujambusizza omutindo. Guno ogenda kubeera mulundi gwa 11 ng'empaka zino zizannyibwa, era ttiimu ya Yoboyobo ye yawangula ez'omwaka oguwedde. Kale tetugenda